Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. UG Updates TV yonna gy'osinzira okola kyamaanyi nnyo wabula nga mbakulisaayo nnyo ku makyakezi nammwe abagenze mu Ggandalo ku weekend kiwabamu temunnadda naye nga mwena mbasabira olunaku lubatambulire bukwakku gwe mukwano gwange ali eyo. Nsaasira oyo yenayina gwe lunyizeemu afunyeemu obuvune n'obukosefukosefu tukusaasira gwe mukwano gwange osobole okubanga naawe olunaku luno lutebenkera gy'oli ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abayekera ba M23 olunaku olw'omukaaga balina okubanga basisinkana ekitongole ekya United Nations baali bategesewo meeting okubanga ba government ba officers okuva mu kitongole ekya United Nations bagenda kubanga basisinkana boogere ku ngeri y'okuzza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye baakabetemye oluvannyuma lw'omwogezi Lawrence okuvayo n'akola statement eraga nti nno ku ssaawa envannyuma nti tebagenda kubanga basisinkana na kitongole kino ekya United Nations. Meeting eno yabadde etegekeddwa mu kibuga Goma nga badde bagenda okutuula ng'era ebigendererwa byayo ekimu ku byo kulaba nga bayekera bano basizinga fire mu conflicts ezigenda mu maaso. Ensonga endala yabadde yakuleka bitundu ebikontrolingibwa n'abayekera bana ba M23 bisobole okuba nga bifuna obwetwaze n'obwa governance mu bitundu basobole okuba nga bafuna services nga bafuna governance. Ensonga endala kwe kuleka ebitundu ebirimu displacements ez'abantu bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okuddukira mawanga amalala ne basuulawo ebitundu byabwe nga baagala displacement eno ey'abantu esobole okuba nga okipayingibwa aba refugees naddala abali mu ggwanga erya Uganda ssaako ne mu ggwanga erya Rwanda basobole okuba nga bakomawo ewaka mu butaka. Wabula abayekera ba M23 meeting eno baagisazizzaamu ng'ebula essaawa mbale bubale meeting okutuula ne bagamba nti tetugenda kuba nga tukiika mu meeting eyo olw'ensonga nti ensonga ezisinga tebaziwadde tebannavaayo kuwa nsonga lwaki bakansolinze meeting eyo. Naye ebimu ku bye bagamba nti tetusobola tula meeting ng'ate n'abayekera b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo abajaasi b'eggwanga lya Democratic Republic of Congo bagenda mu maaso n'okuba nga bakyagenda mu maaso n'okuba nga balwanagana n'amagye gaffe. Newankubadde y'ensonga weeri tematiza nsonga lwaki ba M23 tebasobodde kukiika mu meeting eno. Jjukira nti nno si gwe mulundi ogusoose okuba nga baddinaayinga nga basazaamu meeting olw'ensonga nti nno waliwo meeting eyategekebwa mu kibuga Angola summit eno era twalaba nga ku ssaawa envannyuma bagisazaamu tebasobola kukiika era ne bawa ensonga zaabwe wammanga nga bagamba nti nno eggwanga erya Democratic Republic of Congo lyateekawo kavungata w'ensimbi oyo yenna akwata ku bakulembeze b'abayekera bano aba M23 ekiraba ajja kukwasaako mikono ebiri. So ze zimu ku nsonga ez'abalemesa otuula mu meeting oba oli awo era nga ze zimu ku nsonga lwaki tebasobodde kuba nga batuula mu meeting n'aba kitongole kino ekya United Nations okusobola okulaba nga bazza eddembe batebenkeza eddembe mu Democratic Republic of Congo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bayise mu mwogezi waabwe Lawrence Kanyuka n'avaayo n'agamba nti nno tetugenda kuba nga tukiika mu meeting yammwe eyo newankubadde tetubawadde ensonga ne tetugenda kukiika. Olowooza otya ku nsonga eno ng'omukwano gwange ali eyampuliriza? Lwaki olowooza ekitongole kino ejje akagulupu k'abayekera bano aba M23 bagenda mu maaso n'okukansolinga meetings ku ssaawa esembayo? Kigendererwa ki ekiri ku kino? Kabadi ki akali mu kino? Olowooza nayo move ataaka ndala tactical ndala ey'okubanga benywereza mu bifo ebyo mu territories ze bawambye? Ye olowooza lwaki tebaagala? Nsonga ki gy'oyinza okuba nga oleeta ng'omukwano gwange ali eyampuliriza? Nkwanirizaako nnyo mu comment section gwe yenna ali ku UG Updates TV naawe atannatweyungako ayagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga osobola bulungi otweyungako mu comment section oteekewo endowooza esobole okuba nga erabirwa bannaggwanga mu nsi yonna basobole okuba nga bamanya point eno ng'omukwano gwange ampuliriza. Mbagala nnyo era nga mbagaliza olunaku olulungi mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mbagaliza weekend
Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, okoonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message. Bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwani Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, naawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section, mmwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'N1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV, ogenda mu maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.